Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango tuuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okubeerako mukwano gwange mwebale nnyo kwagala channel eno. Jeno Muhoozi Kayinugaba avuddeyo na postinga ku mukulu gwe ogwa Twitter n'agenda maaso n'okubanga awooningira ddala Bannayuganda n'agenda okubanga abakuba entiisa gwe mukwano gwange aleeyampuliriza bw'agambye nti nno people always make the very big mistake of underestimating us. In the next few days and a week, they will learn we are deadly seriously. Agambye nti mbwa abantu abamu naddala Bannayuganda bakola ensobi ey'okuba buusabuusa mbuki kye bali kitegeeza Jeno Muhoozi Kayinugaba alina kyali kyatalaga Bannayuganda, alina kyali ekiri munda mu ye kyatabebikkulira era ako ke mwakalabako kasanambiro era bagamba mu nnaku entono nnyo ne mu wiikisi entono nnyo mujja kuyigga mujja kitegeera nti bo tebazannya era bali deediri. Statement eno etambudde ku social media era Bannayuganda nga bali concerned nayo olw'ensonga nti nno mu kaseera kabyogereddemu ketulabanga Bannayuganda bagenda maaso n'okukyunyizibwa bakubibwa mu ngeri etabangawo mu ngeri y'ekyekangu ekyenoonere era kirabika ddala kituufu Jeno Muhoozi kyaba ayogedde nti babandamayininga ffe tuba tulowooza nti Bannayuganda bannaffe oba oliawo CDF wa UPDF oba wa Uganda naye nga mbutuufu ye ate kyeyeetwala kirala ku ekyo kyemumulabamu. Eno statement kyeringa kyerambika era ng'agenda maaso n'okuwooninga Bannayuganda nti ensonga eno eri siriyasi kitegeeza nti nno Bannayuganda mwetegekera akaseera akazibu ennyo gye bujjako maaso musobole obbakuba emiggo okubatta okubasiba saako n'okubabuzaawo kubanga bano abasajja kye mubateebereza si kye bali bo si Bannayuganda nga emulowooza waatyo Jeno abinnyonnyodde bulungi agambye kye bali kye musuubira si kye bali bintu birala nnyo era bwe banaba bakola ekintu kyonna basobola okukola ekintu kyonna watali wadde kwesika. Gwe olowooza otya ku bigambo bya Jeno Muhoozi Kayinugaba byayogedde? Si ebyo bigambo si bya channel eno si bya mukutu guno wabula bivudde ku mukutu ogwa Twitter Jeno Muhoozi Kayinugaba gwosobola bivunula olulwo niyo kusinziira nze ku ntegeera yaffe ab'omukutu guno wote tubitegedde. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango tuwuliriza era weebale kwekumira ku mayengo gano gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala buno nnyo mukwano gwange aleeyampuliriza mwebale nnyo kubeerako mbaagala nnyo. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okwonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwaleeyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu ndwana Kenya nalekaani menyani, namwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza Bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri Bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga
aba likinga namwe aba subscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Namba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 6794. Enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Enamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebitabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.